tulina King Saha era nga ono alumbiddwa abantu abatanategeerekeka olw'okuba nti avaayo ennaku zino n'ayogera ebigambo n'ayogera amazima. Kakati Mwai Museveni engeri gy'atiisatiisa gy'atayagala abantu b'amaanyi kuvaayo kulaga maanyi gaabwe na kuvaayo kwogera kw'ezo ensobi ezigenda mu maaso n'okukolebwa mu ggwanga lino, atandise okutiisatiisa Kabaka Saha, naye nga twongera omutegeeza nti ne bw'onaatiisatiisa togenda kujja bantu ku mulamwa, togenda kujja bannayuganda abayaayaana okulaba nga bakyusa eggwanga lyabwe, era togenda kujja bantu bakooye abaagala okukyusa Uganda, abaagala okutereeza buli kimu. Ne bw'onaabasiba, ne bw'onaabakola ki, ne bw'onaakola ki, twongera okujjukiza Mwami Tebukabulwa byonna obikoze, buli kimu okigezezzaako, buli kimu okitulwanyinzeeko, naye bannayuganda bakyagaanye. Bannayuganda bagaanye okukkiriza, bannayuganda bagaanye otambula naawe, bannayuganda bakooye ebigambo byo, era nti twongera okutegeeza n'okujjukiza twongera okujjukiza n'okutegeeza nti byonna ng'omaze obbikola era ng'omaze okukola buli kimu, nga Nonsense yenna omukozi, nga bannayuganda buli omu omutiisizza okwogera, nga bannayuganda batya okuvaayo okwogera, ng'avuddeyo okwogera olowooza ojja mmukwata, ojja mmusiba. Twongera okutegeeza n'okujjukiza nti togenda kujja mu bannayuganda maanyi. Bannayuganda baganda bange, mikwano gyange, ffenna tukwataganire wamu, tutegeragane wamu, twekwate wamu, tube nga tutereeza eggwanga. Bwe tunayimukira wamu ne tukwesa eddoboozi limu ne tutambuliramu, bingi bijja kukyuka, era tulina okukkiriza nti tujja kufuna Uganda ey'enjawulo, Uganda ey'amaanyi, Uganda etambula. Era nga twongera obbategeeza n'okubajjukiza nti pulezidenti w'eggwanga omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ye waali okututwala. King Saha tukwebaza nnyo olw'eddoboozi ly'obadde otaddewo, ate era tukusaba otambule bw'otyo. Abakutiisatiisa bonna baveeko. Olw'obusajja bunalaanika kutawaani. Yo ane n'okuba essimu yange. Kale atuba gwe kale. Non-facing about. Then the bad man. Dala. Ndisidi nnyo omuntu wakanga. Kuba azeetaba mu bintu bingi. Kuba baba bajja kunjogerayo. Ate nzo njogago mu kizibu okunzizaako omukono mu njogo ogwokubiri. Tubeera nejjira nakawuka eno, mbeera eno mu kkapa zange gwe nolabayo tagali. Buli ayitawo jambo sebo nti jambo. Tewali kuzibu. Omusajja yandeesa ng'ambi kuba wajjawa ekitundu kyako. Kanga embwa eno teri kintu. Naye kuba influence yo bonna bazibu. Ekyo bamanya no njana kuzimba ekisaawe kya nnyonyi. Eno njana kuzimba ekisaawe kya nnyonyi ng'helikopita yange nteeka awo. Nenzirayo mu gavumenti n'empeereza nkomawo wano. Nzirayo mu gavumenti n'empeereza ba abantu tugakolera enguudo ng'emmotoka nnyingi. Nga obwangu abantu bagala services tetusobola kubeera mu same traffic. You have to be ahead to serve in time. Yeah. Naye time ino tuka ngo unoba mu chupa mutafiringa nti omulyaza amanyiza. Kubanga services zimutwako in time. Yes. Eda abantu banywanga omwenge kusanyuka kati banyogwa nnaku. Oba stress banengi malireko wa. Gambe izi basajja batufuze bubi kabenja ite kyawooma. N'olire ennaku ku mutima n'ogaba bannange. Obanzire katakwe. Manya abantu abeera ebbalibbali abo tebatera nnyo okulaba abasajja bano nga bakuddaala. Naye so omusajja agenda okunona ennyaanya n'akuyisaako paatulo. N'aduka n'amugamba obutungulu ate tobuleese n'aggyayo paatulo. Ne bamugamba obadde ogenza omwana n'asesema paatulo n'ekoma. N'ebeera ku kkubo kwe mirundi 8. Naye nga si bizibu byansi kyokka emmotoka yansi.
bakugamba va mu kkubo va waayitewo andi nze mujja kumpulirako n'omu abo bayuggi abo muvaayo mbwali ku bwangu tovaayo nze nvaayo mbwoli muyuggi mbo nkubira eŋŋombe nze obugombe buli ovuga nze era waliwo akasirikale kamponi yanagamba jangu wano nuwano tekere ekimundu tetulina obusungu bwaffe mwe temutukolerako malala mugule ecopa mugule ecopa oludemu pasente zisigala mugule ecopa mwite waggulu singa mulina nenge gyebasobola abasajja abasinga balina nenge gyebasobola okuyita nga tetubalaba kuba baggayo buli lwobalaba ojjukira ebizibu byo maani ogera olyambo deputala disibuka kale gwobono akola ki bagaba n'obuyinza ne buggwawo ne batondawo ebifo ne bagaba obulala ne buggwawo ne batonda ekifo ojawulira nakulembera okulya wano baga minister of food kubanga ebitiba babimazeewo bazadde abaana buli kati bangi ebitiba biweddewo bonawe basuubiza ebitiba bannaabwe bali bakontola bukontoye omusa zemanyi bangi nga oli omusa nga si mumativu ng'ali munnaabwe naye balinawe bayogera ebigambo n'atabitegeera kati munnaabwe bamukolera batyo olonze kabaka saha era nze katonda anyamba nenzimba enakawuka ndwawo balaba okujja wanzizeyo ekampala awa tindo bali eno gye bali eno batulekayo ne banakuba naffe batulambulako okulaba benfuufu bano yabatta abe ne bakujjulira emmere nga tekuwoomera ne bakuwa kyayi nga takuwoomera ngolowooza ekintu kimu ne lwaki batufuga bati zina badi wano jjo kujja wange najera ngamba kuleka ekyoga amaato ge bagatutte okitegeera kanogamba mwana bagatutte amaato 10 n'obutimba bwako neyingene kati omusajja omunaku bwatyo mumusuubiramu bwagazi kiddala ebyennyanja simwe mubizaala okitegeera ebinoonya mwefuula nti environment teri environment yamu ebyennyanja simwe mubizaala mubiveeko tubirye tubimalewo babituveeko tulye ebyennyanja ebyo tubimale mu nnyanja eyo tugiwugiremu naye tokkirizibwa kujja batufuga n'ebyennyanja babifuga mbwate okwata ku kyennyanja okutte ku mwana waabwe buli muntu akasente alyanga akasembayo sente zonna abantu balya lasiti kasima kakwatirayo n'abakayo akalala oba ekyawa bajjako ki gavumenti kati oba balowooza ffe twekyawa tuyinza kukola ki abantu abasinga babaguzeeguza nebebaguze bazira nebazimalawo nze nina kigona kyange kyendaba nga kyawungawunga babagula nebamala kabikwakiremu bambi gononna omulundi mugera tuwulira boyi omanyi nenda nembera ku tikitoko yange kuno ngamba kanjogera ebintu byange wano oluusi wena agenda ku channel bajja bisala naye osanga omwana nga fala najja ku mukutu gwo nakomentinga ebintu ebyekiki ebyekisiru musuubireyo ebintu bingi nnyo nnyo kasitamulaba effujjo lingi etwagala tukolako ffujjo this time twewa ekitiibwa katulaba abayimbi gavumenti eyagala basolooza ku siteegi
ku stage kyokka sure kyokka kola baka tunes already basoloza omusolo 50%. Already wasasudde. Tereta accountability yezo. Naye ekulaga nti ne ku stage njagala bisente. Tubalinze tujja. Nga kusanga abantu nga pe ku stage mulete fujjo. Omusango gukyuke. Kugamba bayagala kusoloza emirundi emeka. Chokola twajifunye boy. Olowooza genda kunalaalika kutawaani? Yo ane n'okuba essimu yange. Kala tuba gwe kale. Non-facing about. Then bad man. Dala. Bisiri nnyo omuntu wakanga kanga. Kuba aseetaba mu bintu bingi. Kuba baba bajja kunjogerayo. Ate ezo njoga gomu kizibu okunzizaako omukono mu njogo ogwokubiri. Tubeera nejjira nakawuka eno mbeera eno mu kava zange gwe nolabayo tagali. Buli ayitawo jambo ssebo nti jambo. Tewali kuzibu. Omusajja oyo yandeesa ngambye kuba wajja wa ekitundu kyako. Nga embwa jeno teriki. Kuba influence yo bonna bazibu. Ekyo bamanya no njana kuzimba ekisaawe kya nnyonyi. Eno njana kuzimba ekisaawe kya nnyonyi ng'helikopita yange nteekaawo. Nenzirayo mu gavumenti n'empeereza n'enkomawo wano. Nenzirayo mu gavumenti n'empeereza n'enkomawo. Kuba abantu tugakola enguudo ng'emmotoka nnyingi. Nga obwangu abantu bwe bagala services tetusobola kubeera mu same traffic. You have to be ahead to serve in time. Yeah. Naye time ino tuka ngo unoba mu chupa muta feeling anti omulyaza amanyiza. Kubanga ebyafuna. Kubanga services ezimuntu wako in time. Yes. Eda abantu banywanga omwenge kusanyuka kati banyogwa nnako. Oba stress banengi malireko wa. Era birabizi. Wera birabizi mma. Gambe nzi basajja batufuze bubi kabenja ite kyawooma. N'olire ennaku ku mutima n'ogaba bannange obanzire katakwe manya abantu abeera ebbalibbali abo tebatera nnyo okulaba abasajja bano nga bakudaala naye so omusajja agenda okunona ennyaanya n'akuyisaako paatulo n'aduka namugamba obutungulu ate tobuleese n'agirayo paatulo bamugamba obadde ogenza omwana n'asesema paatulo n'ekoma n'ebeera ku kkubo kwe mirundi 8 naye nga si bizibu byansi kyokka emmotoka yansi bagamba va mu kkubo va wayitewo andi nze mujja kumpulirako n'omu abo bayuggi abo muvaayo mbwali ku bwangu tovaayo nze nvaayo mbwoli muyuggi mbo nkubira eŋŋombe nze obugombe buli obuga nze era waliwo akasirikale akamponi nga negagamba jangu wano nuwano tekera ekimundu tulina obusungu bwaffe mwe temutukolerako malala mugule ecopa mugule ecopa olidemu pasente zisigala mugule ecopa mwite waggulu
singa mulina nenge gye basobola abasajja abasinga balina nenge gye basobola okuyita nga tetubalaba kuba baggayo buli lwobalaba ojjukira ebizibu byo maani ogera olyambo deputala disibuka kale gwobono akola ki bagaba n'obuyinza ne buggwawo ne batondawo ebifo ne bagaba obulala ne buggwawo ne batonda ekifo ojawulira nakulembera okulya wano baga minister of food kubanga ebitiibwa babimazeewo bazadde abaana buli kati bangi ebitiibwa biweddewo bonawe basuubiza ebitiibwa bannaabwe baliyo bakontola bukontoze omusa zemanyi bangi nga oli omusa nga si mumativu nga ali munnaabwe naye balinawe bayogera ebigambo n'atabitegeera kati munnaabwe bamukolera batyo olonze kabaka saha era nze katonda anyamba nenzimba enakawuka ndwawo balaba okujja nga nzizeeyo ekampala awa kino bali eno gye bali eno batulekayo ne banakuba naffe batulambulako okulaba benfufu bano yabatta abe ne bakujjulira emmere nga tekuwoomera ne bakuwa kyayi nga takuwoomera ngaolowooza ekintu kimu ne lwaki batufuga bati zino wali wano jjo kujange najera ngamba kuleka ekyoga amatoke bagatutte okitegeera kanogamba mwana bagatutte amaato 10 n'obutimba bwako neyingene kati omusajja omunaku bwatyo mumusuubiramu bwagazi kiddala ebyennyanja simu mubizaala okitegeera ebinone mwefuula nti environment teri environment yamu ebyennyanja simu mubizaala mubiveeko tubirye tubimalewo babituveeko tulye ebyennyanja ebyo tubimale mu nnyanja eyo tugiwugiremu naye tokkirizibwa kujja batufuga n'ebyennyanja babifuga muwate okwata ku kyennyanja okutte ku mwana waabwe buli muntu akasenka alyanga akasembayo sente zonna abantu balya lasiti kasima kakwatirayo n'abakayo akalala oba ekyawa bajjako ki gavumenti kati oba balowooza ffe twekyawa tuyinza kukola ki abantu abasinga baguzeeguze ne bebaguze baziza ne bazimalawo nze nina kikwana kyange kyendaba nga kyawungawunga baba bagula ne bamala kabwekwatiremu bambi guno nno omulundi mugera tuwulira boyi omanyi ngenda nembera ku tikitoko yange kuno ngamba kanjogera ebintu byange wano oluusi wena agenda ku zichane zibajja bisatu naye osanga omwana nga fala najja ku mukutu gwo nakomentinga ebintu ebyekiki ebyekisiru musuubireyo ebintu bingi nnyo nnyo kasita mulaba effujjo lingi etwagala tukolako effujjo this time twewa ekitiibwa katulaba abayimbi gavumenti eyagala basolooza ku siteegi kyokka kyokka kola baka tunes olwedde basolooza omusolo 50% tereka accountability yeezo naye ekulaga nti ne ku stage njagala bisente tubalinze tujja ngaakusanga abantu ngaffe ku stage muleete effujjo omusango gukyuke
bagamba bayagala kusoloza emirundi emeka. byebyo ebigudde ku mwikulu Kingisa ebigambo ebyerungi byabadde atuwa baganda bange mikwano ebyennyanja si mu bizaala si mu bizaala abamu balowooza nti bebalina otegeera bokka era bebalina seeyokka ne Kingisa ebigambo wabyogedde.